Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja 2021 ogw'emirembe. Kati olunaku lwaliro mbaleetedde mu nsonga yaffe ey'okumanya eddagala, mbaleetedde oguyitibwa Omussa oguyitibwa Omussa. Simanyi oba mbadde mugumanyi. Ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala olunaku lwaliro mbaleetedde kye bayita Omussa. Omussa Bweguti Bwegufanana. Guba muwanvu bulungi nnyo lwakuba naddenna gwasaliddwako ekitundu naye nga guba muwanvu bulungi nnyo. Ogenda kuba ogulaba mu maaso ekifaananyi kyagwo nga muwanvu bulungi naye nga guyitibwa Omussa bwe baguyita. Singa obeera nga obadde ogwetaaga osobola okugusanga mu butale abatunda eddagala egyo egiri bagitundira ddala bulungi nnyo. Kati Omussa ogwo mulungi nnyo, gujjanjaba endwadde nno nnyingi ku mubiri. Gujjanjabira ddala endwadde empitirivu nnyo. Omussa oguyitibwa Omussa. Mu luzungu baguyita sausage tree. Ndowooza ogulaba Bweguti Bwegufaanana ogulaba nga mulamba Bweguti Bwegufaanana. Guyitibwa Omussa. Gujjanjaba endwadde nno mpitirivu ku mibiri gyaffe. Okusookera ddala gwoza obutwa mu mubiri bulungi nnyo. Nnyo. Ekirala gwe wenna alina pressure, nga olina pressure guba gujja kukakkanya bulungi pressure yo bulungi nnyo ng'ebadde eri waggulu guba gujja gikakkanya. Ogwo guyitibwa Omussa. Ekirala gutereeza olususu bulungi nnyo. Ekirala mulimu abantu abalina emibiri nga giyiikayiika. Omuntu aba n'omubiri nga guyiikayiika, omukono nga guyiikayiika. Kati ogwo Omussa singa obeera ogukoze bulungi nnyo nga bwe njja obbalaga mu vidiyo ezijja okuddako n'ogunywa guba gujja kuyamba okutereeza ennyama y'omubiri oba okutereeza omubiri gwo ogubadde guyiikayiika gube nga guli wamu. Kwegamba ebinywa bibeere nga byekutte wamu. Mulimu abantu abalina emibiri egiyiikayiika. Ndowooza ekyo mutera obbalaba oba gwe kennyini gwe njogerako nga naawe okyeraba ekyo ng'olina omukono gwonna guyiika buyisi, olubuto luyiika buyisi, akabina nga konna kwegamba kalebera kayiika buyisi. Kati ogwo Omussa mulungi nnyo singa obeera ogufumbye bulungi n'ogunywa guba gujja kutereeza ebintu ebisinga byonna. Ekirala gujjako mulimu abantu abakaddiwa nga bakyali bato. Olaba omuntu nga mwana muto naye ng'alinga omuntu omukadde, alinga omukulu ennyo. Kati Omussa ogwo mulungi nnyo, gutereeza olususu, gujjako enkanyanya, obwo bubakobako bukibututu bungi obeera ku lususu gutereeza bulungi nnyo. Mulungi nnyo ogunywa gukuyamba okujja obutwa obwo mu mubiri. N'ekirala ne gukuyamba singa oba ogukozeemu oyiro waagwo mulungi nnyo. Singa oba okuba ofunye oyiro waagwo mulungi nnyo n'obanga eno ogunywa geno obakozesa ku oyiro waagwo mulungi nnyo. Kati mu abakyala mulimu abaana abawala abataagala ku mabere gammwe gaggwe. Mulungi nnyo okukuuma ebbeere nga liri wamu nga terigwa. Nja kugenda kubambalaga vidiyo engeri gy'okolamu ogufumba otya, gulina misoso ki gy'oyitamu okugufumba. Ngenda kuba mbibalaga ku vidiyo egenda okuddako. Mbadde mbagamba mmwe abaana abawala bataagala kugwa mabeere, amabeere lisigale nga lyesimbye libeere eggumu. Ogwo Omussa bulungi nnyo, gukikolako bulungi nnyo. Ofuna oyiro waagwo n'oba nga omusiiga ku bbeere ate n'okunywa n'onywa newejjanjaba ng'ova munda ne kungulu. Ogwo Omussa mulungi nnyo, guzibukula emisuwa. Gwoza mu misuwa, guzibukula emisuwa. Kwegamba ogujjamu obutwa mu mibiri gyaffe, olususu, puleesa, sukaali, ebyo byonna gutereeza ebintu ebyo. Kyenkusaba mbadde njagala ogwetegereze ogulabe engeri gye gufaananamu. Osobola okugusanga mu butale bagitunda, abatunda eddagala. Ogumubuuza abeera ajja gukufunira bulungi nnyo. Tegukaawa, tegulina buzibu, tegukaawa wabula ate guwoomerera. Gulimu ekiwoomerera, tegukaawa era tegusobola kukulema kunywa. Mulungi nnyo, tegulina buzibu. Bwe kityo bwe kiri. Tutunuulidde olwaliro ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala, tutunuulidde eddagala lye bayita Omussa.
Bweguti Bwegufanana oba sausage tree bwetyo bwefaanana nga bw'ogiraba ekibala kyagwo kyekyo kirungi nnyo kijjanjaba endwadde nnyingi bulungi nnyo ekyo ekibala kye bayita omusa. Mwebale kubeera ku channel yaffe gye bayita Kyayiti mugyegatteko kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo. Mbagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.